Oluvannyuma lw'ekitongole ekivunaanyizibwa ku masannyalaze mu ggwanga ekyawumema okufiirwa ensimbi ezitamanyiddwa muwendo olwa transfoma ezibbiddwa mu bbanga ery'omwaka ogumu gwokka, abakulu mu kitongole kino bayisa abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okusala amagezi bute bwe bayinza okukomya omuze guno. Atwala umeme Mukono Jason Muwaza ategeezezza nti kumpi abantu 5 be babonaabona buli luvannyuma lwa nnaku 3 nga tebalina masannyalaze olwa transfoma ezoonoonebwa. Omukono wano we tuli ekifo ekyakasinza okukosebwa mu Kampala 19 ezo 9 za Mukono, ate ng'omwenda zino zoononeddwa wakati w'omwezi gw'okutaano ennaku z'omwezi 15 n'olunaku olwakeesezza olwajjo. Mu Mukono abaakakosebwa transfoma omwenda ezo basukka abantu 5. Ategeeza nti transfoma ezibbiddwa mu bitundu bya Kampala ziri 19 ate mu bitundu ebiriraanye Kampala ziri 22 nga mu mwezi ogwokutaano gwokka transfoma 9 zabbibwa. 41 the transfoma zaakonoonebwa abantu ab'engeri eno mu ggwanga lyonna kutuusa kati. Tuli wakati wa mwaka, tweraliikiridde nti omwaka tunaagumalako nga tuli tutya. Buli transfoma enoonebwa eringa mu $1,000 ogwa $. Abakunyi b'eddembe tuteeke emitwe wamu tulabe si kye tuyinza okukola ekinaatuyamba okulwanyisa engeri eno. RDC Mukono Nasamunolo asabye ekitongole kya umeme okusaza kamera mu bifo awali transfoma n'essimu ezitali za kusasulira ziyambeko mu kukwata ababbi. Transfoma zaffe zigula $1,000 ogwa $. Bwe tufuna innovation ne tuinstolinga akantu ako ka kamera depending on the control system n'obubbi obujja kenderako kuba the camera is higher than the transformer. Now you can able tell and you are saying emiti agezaako okukola ki. Let's try to establish toll-free lines. Those toll-free lines ng'omuntu wa bulijjo tajja genda ku musolo nakina. Ayogedde ne ku transfoma ezibbibwa ng'abasirikale balaba. Is the latest kye mugambye nti babba Mukono police bayingira ne babba ki? Oyiro. Tubrandinga abakozi baffe nti wonna we tuteeka transfoma ne wetuteeka ebyuma ebinene ng'ebyo tube nga tutaddeko essimu zaffe nti singa abantu baba balaba omuntu yenna agenzeeko basobola okukuba ate umeme ne baako kyekola. Buli transfoma yonna weri mu Uganda ebeereko contact person bakiteeke mu gundi yaabwe. Procopius Lumu yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.